Embeera eva ku nsonga y'omuggalo ogwateekebwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'eva ku kirwadde kino ekya COVID-19 eyongera okukabya bannayuganda endubaale ate mu kibuga eky'Emukono erabika ng'esusseewo. Waliwo omukyala ali olubuto yeekyaye n'akwata omwana we wa mwaka nga gumu n'amukuba ku mugongo n'amutwala n'amusuulwa ku ddwaliro olwo ye n'adduka n'agenda. Omukyala ono omwana ono amulekedde omu ku bajjanjabi gwe wasanze mu ddwaliro bw'amubuuzizza ebiyigo kyokka bw'agenze okweyamba takomyewo. Omwana ono atwaliddwa omu ku basawo Peace Kaweesa nga yali naye kyokka nga bw'akebeddwa asangiddwa ng'aliko ebisago ku magulu ebirabika nga eyayokebwa omuliro. Kale sirika kale unama kale sirika owulidde kamera yatulaze omukyala ayingira n'omwana n'okumuwa omukyala oli omulala bwe natuuse ku probation officer n'awuliriza story n'aŋŋamba tugende ku poliisi. Tutuuka ku poliisi, bwe twatuuse ku poliisi nabo babadde tebanaba kulowooza wa kuteeka mwana ono ate omwana yabadde mulwadde ng'alina amagwa ku magulu, alina ebimusiiwa mu mugongo ate nga yalwala n'endiisa. Ne mbagamba nga bwe waliwo medical case eyo ate nga nze ndi musawo ate nga ndi mukyala mukulu kanjire nga mbeerako naye okutuusa abe wabwe lwe banaazuuka oba ebirala we binaabeera. Ezra leeta negana amabwe ge bamuleese nago ne mugongo mwonna bamwokya wano. Kale sirika kale unama kale sirika owulidde. Dr. Anthony Konda akulira ebyobulamu mu municipal y'Emukono ayogeddeko ku nsonga z'omukyalo ono. Ku lweggulo twafunye omukyala eyatusuulidde omwana wano mu ddwaliro lya Mukono General Hospital. Tetwamutegedde mannya ge naye kamera zaffe zasobodde okulaba omukyala ono eyayingidde mu geeti n'omwana wa myaka ndoza nga 21-22 ate naye yabadde alina olubuto nga tusuubira nti embeera eriwo kati ayinza okuba nga yabadde alina okunyigirizibwa